Olutalo lwa Eddy Kenzo wamu ne Dr. Hamza Sebunya mukwano tebinnagwa anti Rema Namakula abiyingiddemu naye ng'ate ye Brisha Kashi mulina masawo ngenda ba mu kutusaako ssanga lya mbogo mukwano naye mulese ate Olutalo lw'abayimbi mukwano Shiba bamutabukidde n'amalala mangi ngenda banga kutusaako masawo naye nga sinnabakongerayo mbadde nkusaba video eno gimpere like ate sobola okuba nga yeeyongerayo era nga nkwebaza gwe n'omulungi ya subscribinga ku Wonderboy UG timukwano wakola kyamaanyi nnyo ddala era nga n'abatinawo kusubscribinga darling beera ngo subscribinga kona ku notification bell tubeere nga bugire tuteekayo mukwano gwasooka ozifuna naye nga seerabidde ababiva organic ono ng'akozesa eddagala ly'obutonde okujjanjaba te Hajat Kalodo naakulombera edduwa byonna ebyekutte n'ebitamu nange nno nga nkutwaliddewo anti ye Rema Namakula yagambye takirina mu buzibu abantu bano okubeera nga bakolagana lwansonga Edlisa Musujja ebibye naye byali byakola ki byaggwadda naye nga nsikiriza ate nsooka njagalize mwana muwala Vivian Tendo amazaalibwa amalungi era ng'olunaku olwaleero awezezza emyaka 25 egy'obukulu era nga Wonderboy UG mukwano tukugamba nti happy birthday era nga tukwagaliza birungi byokka naye ate nga tuvuddeyo eyo ye Nakankaka finally mukama amaze n'akimukolera era nga wenjogerera essaawa eno ali mu Dubai yeeyagala bambi abatiimu ye mwebale kumwagala ate nga ye bakimukoledde naye ng'ate tuvuddeyo eyo ye Kadaama yagamba mbu yali alabirira omulambo mukwano anti byamaze ebintu ne bimutabukira era nga ngenda ba mukutuusaako mu maaso awo ng'ayogera ate malekonge manyi mwana muwala ono yatugamba mbu ye bwe yatuuka e Saudi Arabia ate yalinga alabirira omulambo mbu ng'agomukozesa biki naye kamukuweeko ate male nkomewo abeefuula balooya abamanyi mu masenga bw'atayogera mazima banange ntwala omukisa guno okubagamba nti mwebale nnyo kubanga mutujjukiza bye twayitangamu mukola kyamaanyi kubanga ffe abamu tuba tubyerabidde byebyo nno munnange ate ye Brisha Kashi yavuddeyo n'akola vidiyo eno omanyi ndowooza oba abagisu oba baki banveeyo mbale mubimanyi bulungi abantu singa ne bagamba mu Brisha Kashi agudde ddala biki naye nga maama mwana muwala yabadde mu kontetu era nga omulengera omanyi ye mu creating ekintu mu kintu ekyo mu bwa content creator ate mukwano yasingira ddala newankubadde abantu abasinga bakirabamu bulala lwansonga bo baagala akole bo kye baagala ate nga ye alina ekiki ekyakola ki kyayagala naye nga big up to Brisha Kashi era nga tusaba bambi tukusabira birungi byerere ate ye ssanga lya mbogo anti nkuleetedde waneeno ebimukwatako ebitonotono naki kyasinga okwagala gy'asomera buli kimu kyonna about his dad byonna ngenda ba mukuteerako mu maaso awo omuwulireko katini ate male nkongereyo n'emboozi yaffe endala ssanga lya mbogo manyi ye tawangalidde nnyo mu Uganda era nga asomereyo bweru ebintu ebisinga gy'abikolera abantu abasinga kizibu nnyo okumutuukirira naye ate kamukuweeko waneeno ate male nkongereyo. Ugandan Royal says she has since shifted focus to basketball. I like to play basketball. Right now I'm playing basketball for my university. I also go to the gym. I play volleyball sometimes. I just like to also watch a lot of sports. I watch football. I watch F1 sometimes. So right now it's pretty much just still keeping busy, keeping fit. I'm not really I've passed the age, not the age, but the time where I compete for Uganda, sadly. It's game day and guess where I am going. Katrina's TikTok feed clearly states where her heart is. It is filled with content linked to Manchester United, from her admiration for Marcus Rashford to her breaking down the team's performance and her faith in the gaffer. Byebyo nno ate ye bajja okujjukizaamu kati ne mabegakaawo yavaayo n'akola lisiti y'abayimbi buli muyimbi nti ono ateekeddwa afuna ssente bweziti ono bweziti munnange nno abayimbi abasinga ne bavaayo ne bakola ki ne bamutabukira naye ate ye olwamuzeemu ne bamutabukiramu akatonotono maama nnyabo ate yakoze eki yabambalidde era ng'obusungu bwabadde buyitirivu nnyo n'abagamba mbu ensonga ki temuwagira Bobi Wine kyovola abamu mwagwa bannange omugambo gwabadde muyitirivu ate kamukulekere omwewulireko I sign out. Mwe nja kubavuma nja kuvuma ebiyimbi bya Uganda agaganyo ge musinika mbu gavumenti yangula mu mbasuule kati mbizimwe nga babasuula kochi bwe baga gavumenti yangula nevuma kibebe kulu
nenvuma mayinja nenvuma kikusasira nja kubavuma kubani n'obusungu muli biwumba tutu muli bisirusiru kadola kano kanamukadde kashiba gwe embizi gwe nze mbadde nga nkuyirawo omubiri n'obukaddebo bebekulu wano yagamba oyina emyaka 5 ne muwakanya nenfula bebekulu omuntu omusiru gwe embizi gwe nogera ku TV nonsinikira eminnyo nze buli mbizi buli kiyenje buli kigwagwa ekinyingira nja kukivuma kuba nvuma ziragamba kitange yali mugagga kawo wa district namba naye bw'okyama okutuziika oyita ku midala gya nalaba dda buli kimu nazaala abaana ndi musajja mukulu bwe mba nga njogera ku bulumi bw'endongo nga ne mukaya akaaba nga abitegisa akaaba nga kibbala mu kikaaba ng'embwa ya keti ekaaba nga kibbajjo nkaaba nja kubavuma mbizi mmwe biyenje mmwe biwumba tuutu mmwe bisirusiru mmwe nja kubavuma nze sina kyeneeguya nze sina kyeneeguya mbizi mmwe nja embizi yonna ennyingira abagwagwa nja bbawa emmere yammwe kuba nze ndiwo okugaba mmere y'abagwagwa omuwumba tuutu nja kuwa emmere yo omusirusiru nja kuwa emmere yo mwagayimbi ga Uganda nga temusobola kuyamba balwadde bafa mulago nga temusobola kuyamba bamasiikiini nga temuna ekyemukoledde nja kubafuma ne Museveni yeekwate mu byenda luno Olutalo Bobi Wine yajja okulukakkanya mugenda musindika agannyo mu gavumenti yamuwadde mulina biyimbi bya Uganda muli biwumba tuutu babapama muwongo muli mbizi muli gasirusiru babaloga mujjawo amagezi agayiye ebiyimbe ebitanyuma sawa situwali muyimbi alina hiiti okuleka David Lutalo ne Nuwaji nze omuntu wakola ekirungi muwaana Nuwaji David Lutalo Afirigo Bandi Juliana muyimbi Sindi muyimbi Lema muyimbi nemwe embizi enkobe ezisinga okusala muli wa gavumenti yamugoza gavumenti kumanyoko gavumenti yanguleka muyimbi ki yali yegase ku Bobi Wine temusobola kujjera kuleeta change gavumenti yamugoza mboya gavumenti ebyo bimbi babipama mutwe muyina kalimbwe mutwe kabotonga abaluma sirimu abasudde eddalu mwalwalo enziku sukali abalinnye gavumenti atengula engula koki gavumenti ya Museveni nga mubikolya gavumenti muyimbi kyona atakolya gavumenti yakubavuma ze bampita mukasa wali ebbajjo bayita ku mizaala gya mbizi n'ebijja babitunda n'ennyumba y'ekika bagimenya ne bateka yakubavuma ate si buli mbizi ya buloga nti ze mbasaasidde sakakola video nja kuvuma embwa z'abayimbi paka nga mwetererezezza nja kubavuma binyamu ebyafa bife bizukuke bikitamu bizukuke emizimu gitukuke ate abayimbi musaddaka n'okusaddaka waliwo buli muyimbi abeera ku kipande abantu ne bafa Abitex amaze emyaka 2 nga takolanga ku accident y'abantu kufa ne bwe yatimba embizi emu esaddaka abantu ne bafa nja kubabulira abayimbi abasaddaka okufuna erinnya nja kubabulira abayimbi abaloga nja kubabulira abayimbi abasiiba masabo ate eddogo lifuluse nabbi bajja agenda kulimenyawo akutula amayembe akutula ebiteega akutula abasaddaasa abantu nze nja kubavuma